amawulire ku 96.3 BTFM gakusomerwa Tomu Mulondo. Wasuzote unajosinzira okutuuliriza mawulire ag'obudde buno abalwanira eddembe ly'abaana balaze okutya olw'engeri abaana gye boolekedde okukosebwa olw'ebyo ebiva mu kkebera endagabutonde naddala singa kizuulibwa nti omwana tazaalibwa mu makoomo. Ensonga y'okkebeza endagabutonde ensangi zino efuuse kazaalabulwa ng'abakugu kati bagamba nti abaana be basinze okukosebwa mu ngeri y'okusosolebwa okuggyibwako eddembe lyabwe n'ebirala. Damoni Wamala akulira Uganda Children Rights Network agamba nti mu mbeera eno ebiwandiiko eby'omugaso omuli n'ebyobutuuze abaana bibaggyibwako wakati ayagala bikikwatako bafune engeri ey'omukwano n'okwagala eyinza okuyamba abaana ne batakosebwa nnyo. Polisi y'Ekanungu egombye obwala mu musajja mukulu wa myaka 46 agaba Onakileti nga ono yakidde katabani ke yeezaalira ka myaka 10 n'akatuga Lwakulya nsimbi ze yabadde akawadde okugenda okumugulira mu Sigala. Omwana attiddwa abadde asoma kibiina kya 5 ku ssomero lya Kaluhinda Primary School nga kigambibwa nti kitaawe yamuwadde siringi 10 amugulire Sigala ku dduuka ng'omwana bwe yatuluse ku dduuka yaguze Sigala wa 5 ezasigaddewo n'aziryamu ebitumboowa. Ayogerera polisi mu bitundu by'eno Erimate agambye nti kitaawe yavudde mu mbeera era bw'atyo n'anoonya akaana kano akadduse oluvannyuma lw'okulya Sente mu kukakwata yakagudde Malaka n'akatuga n'oluvannyuma omulambo n'aguwanika mu muti ogw'omuyembe alowoozesa abantu nti keetuze kokka. Bannakibiina ekya Forum for Democratic Change baagala gavumenti esuule ekyenteekateeka y'okuleeta ku namba puleeti eza digito nga bagamba nti ekyokuwa kampuni y'abalwashi omulimu ogw'okukola namba puleeti kyakuzingamya emirimu gya kampuni eza kuno. Kizanya gavumenti kyejja eyongezeyo enteekateeka eyali ey'okutandika nga lumu omwezi guno. Kyokka wetuukidde leero nga kampuni eya MS Joint Stock Company Global Security tennatuukiriza byakkaanyizibwako. Amyuka Ssaabawandiisi wa FDC Harold Kaija agamba nti kati waliwo ensonga enkulu gavumenti ze yali badde esooka okutunuulira nga tennaba kulowooza ku byakwejalabya nga bino. Goba wadirwe naba nga watukidde okutandika okuyola Sente atuuse tayina wadde kawilubalo kusayina. Chipu eriko chipu esomebwa kompyuta esomebwa gundi kamera mu bitundu bya Uganda ebisinga kamera tezirimu. Motoka ezibeera ng'eye kamera maido awatali wadde kamera neji ezibeera kalamojja ezikolera ebukoma nsimbi nazo zaagala mu kachipu ako nete wali wadde kamera nemu. Ate mbaka we Bukedde Kaunti Eddie Kwizera yagala gavumenti ereete enkola n'etteeka erinakugira abakungu ba minisitule y'ebyenjigiriza okubeera n'amasomero agaabwe ag'obwannannyini ng'agamba kino kireetawo kyekubeera mu nkola y'emirimu gyabwe. Kizera agambye nti omutindo gw'ebyenjigiriza naddala mu masomero aga gavumenti guserebye nnyo ensangi zino wakuba nti abakulu abali mu minisitule eno balina amasomero agaabwe ng'obudde obusinga n'essira balissa ku masomero gaabwe ag'obwannannyini. Bwe gabadde ag'enkya ya leero nze Tomu Mulondo. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BTFM.